Akakiiko kaffe akakosase kagenda kulemberwa Kyadondo East Constituency Honorable Muwada Nkunyingi era omumyuka we ya Honorable George Musisi okuva ekira. Akakiiko aka Public Accounts Committee oba embalirira ya Government Central kagenda kulemberwa Honorable Samba Patrick Oshabe okuva Kasanda. Omumyuka we nga ya Honorable Sarah Lwansasula okuva Ejinja. Honorable Nakwede Harriet agenda kumyuka nampala wa saidi yaffe mu Parliament oba Deputy Chief Opposition Whip, ate agenda kulembera ogw'omulimu okubeera nampala ku saidi yaffe ya Honorable Paul Mwiru ku Mwiru. Ate agenda tukiikirira mu commission ye Deputy President waffe Honorable Nambeshe John Baptist, abamu gwe bayita presiding apostle. Ate anatukulembera mu lutabaalo mu Parliament era nga babadde akola ye Honorable Joel Senyonyi okuva Nakawa West Constituency. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.